Megatron Call subscribing liking akurama ule agesigika musibye mutya mugamba mutya namukasa wano ndi ne Juggernaut onya kali konjogerera kogere namukasa wano Fred nanga w'ekibina kya Nup kanyumira nyaka akantu akantu kankolera defense okamanyi ne buli wamumba ne guardinze tambibuza ku bantu ba yes abali ku Megatron bane nyumbe okuddamu okubala musako n'okubebaza show yaffe gye mwalabye olunaku olwajjo neeno gye mugenda okubanga mulaba bitugenda okubanga twogera ku discussing ku analyzing critically tubere nga tutambulira wamu. Okay, yes, so wagezeko ensambya mbadde sinaba as per now, as per today mbadde sinaba kulinnya ekyo. Olinda ki? Obudde bonna ngenda kubeera mutaka ngenda gendayo ajja musibula ne wakangenda ne mulabako muganda wange kyasobola omulaba muli sirowooza nti it is a competition of who has gone and not sikiraba newebeera simu newebeera message omuntu n'omutusako obubaka obusaasira abasobola kubanga akitegeera sagala nnyo beera ku bandi wagoni y'abagendayo olw'okugjayo ebyabwe abamu bifaananyi abamu vidiyo abamu masannyalaze siriko yo bandi wagoni bwetyo nze omuntu nemba mukubidde essimu yaba akitegedde kiba between me and him wabeera so obubaka nabo musindikiro bumusaasira wanaba abusomye ajja kubanga abusoma sasobola mukubira olw'embeera gye yalimu nga sisuubira nti nasobola either okukwata naye kyemmanyi obubaka jja busangako wanaba agize ate wenaalabira awo ngende mulabeko mu mbeera yonna mbeere nga musaasira weda namusangayo ku ddwaliro oba namusanga waka. Abaana balabe badde batankana obulwadde bwa junior abadde batankana accident nga bagitankana Badi Black yasooka n'avaayo n'agamba sitanti baagala ssente abaana ba TikTok bagamba batankana accident okufa bali kuyita okwebaka buli muntu akudaala mu bulwadde bamukunulako omuntu it comes back ebeera nga kibayita waliwo kino ekintu abawala kyemwateekanga mu gundi mu kiwato ekisenso kino nga kiringa ngalo sekode hula hoop webakiyita luba luntu nga lwetolodde weeruti olujegere lwe twazinisanga bwe tutya amazina kali akalala kalinga kanene weekati nga bakazina ne kadda waggulu ne kakkira wansi ne kadda waggulu so buli muntu akinagguka kibeera bwekityo it comes back to you okitegeera kasita omuntu afuna obuzibu n'obusaagiramu n'ogamba nti oyo mulwadde si mulwadde anoonya kino anoonya kiri naawe either mukama akisindikako ggwe kwennyini oba ew'omuntu wo n'akugamba this is what oli kyeyali ayitamu nawe n'okifiiringa nga ggwe naye kati nze nga nze omusajja yafuna obuzibu yafuna accident at least as per abaaliwo narration ze bali mu kubanga batuwa naleko ku interview y'omwana omu owa boda yamugjawo at least banaye okikunaggukiramu nti nno stand kiba kirala ekyokunoonya ssente eyo discussion nayo ndala naye ekyobulumi oba kyeyatuukako kyomulimbirivi nga kituufu yakituukako bambi mu mbeera eyo twalabye amannyo ge gayatuseeko gamenyeseeko twalabye ebinoobule wano ku mikono wano ku liiso omuntu newankubadde abeera standing around naye oyinza otya okweyisa mu bulumi bwoto nobeera nga oli bwe bagamba eyo kya paasi omutegedde gundi gwe yali ayina oli omwogezi w'amagye kulayije yeyo kya paasi mbu yeyo kya paasi so naye nga bambi musajja tulina kwongera kuba nga tumusabira then naffe okwesabira obutatuuka mu situations oba obutafuna mbeera ezo mukama atusaasire busaasizi kyenandisabye. Ebya Catherine bye wabiwuliddeko ebyakusaasira yatunze omusajja emmotoka omusajja tasobola gitunda omusajja yagala ssente ze Catherine yeekangabiriza talimbuna mu ggwanga Catherine kusaasira ali mu kwesenda kati gwe tumanyi bya mupiira mbakuba namuze nali mujjukiza omuzanyi w'omupiira gwe bayita Garenevu ebamuleeteranga omupiira waki bayita okuleetera ne bakuleetera omupiira ogutuusa ku goal
someone is attacking to create someone is attacking you with the ball dribbling to get past you kati gwe baguleetera omupiira nga weesenda mabega paka oyagala okutomera goalkeeper wo kane kusaasira kyaliko okitegeera ali mu kudduka obuvunaanyizibwa oba accountability naye nga tajja kuguma zambiro because mu nsi muno waliwo ebintu ebitavunda ebbanja n'omusango ebintu bibiri ebyo tebivunda omusango ne bwe baguza myaka 2 emabega oli surfacingira gukomawo tubalabyeko wano ng'ebintu Arakiri yabikola nga 1993 bamuconvictinze 2023 after 30 years okitegeera so ne kusaasira ekyo kyaliko ne wanaagenda Burundi n'agenda mu basawo n'agenda Luddawa wanaakomerawo wano gujja bagu musango teguvunda musango n'ebbanja tebivunda babisikira n'obisikira gwe mu Uganda waliwo abantu abagula amabanja otya nagamba nze nti kuguzako ebbanja lyo katugeza ku banja obukadde 2 nagamba nze kwa mu 15 nze ndeka mu banja gwe tumanyi biri mu Uganda mu bandi abayimbi ba bandi bano babafuwanga nnyo ssente ebiseera 26 25 28 awo nga bamanyi bandi music kati nga emakindi waliwo abagezigezi ng'ajja n'agamba muzeyi Misachi muzeyi Misachi shoyo olunaku olwaleero ssente zibagenda okufuwa tokwatako wadde zikankuwa obukadde 2 kali n'afuna omwana abeera ku stage zebafuwa Misachi zaateekamu kati bwe ziba entono kuzaataddemu afiya batunda amabanja okitegeera olwendo bimanyi oli atunda nagazi zibagenda okufuwa zonna ziza kakati mukyala kusaasira wona giyaddukire because nawulidde agamba yagenza ku review ya bulwadde bwe tokana obulwadde bwagamba bwenyini obwogerwako weyabufunirawo wenyini twagenda okuwulira nga nabo byali byamatankade kampale z'aba7 amasavu masavu ku lubuto tokolunaku lwati kogenda okumukolokota amasavu twaddukamu 10 nze naye nansookayo naawe yaddukanga kaweewo w'amasavu tugolaba enkeera mbu amasavu gamulinyi agenda gakolokota bakolokotako gambizi gakyo tugabe ekyo tukireke naye obuzibu bwona nze si bwakusaasira wadde ne simusaasira kusaasira naye obuzibu okutuuka ku mbeera ya kusaasira bwa how our government is governing how Mr. Museveni is governing the country. Mama buli kizibu kinaaba kyamukulembeze ekyo kike kiwedde alina omuyimbi olemerera osasula ebbanja Museveni kubanga era gwajuliza okitegedde ajuliza emmotoka yogerwako abantu balina omanya details yaweebwa emmotoka yagiweebwa okuva mu state ekulembera Mwami Museveni n'abaweebwa emmotoka nayo webaawa abantu abalala bawadde ba Kenzo bawadde ba Mayinja njukira abantu abali mu Koweri Mwami Museveni yali agonnomoddeko agafa n'ebitiibwa Pose Catherine as presidential advisor on what? Waku bavubuka mu Kampala wano. Okitegeera. Gwe bali bawadde simanyi byali agenda bawabula. Ashali myaka y'abavubuka. Anti kati nkubulira buzibu bwe tulimo. Owo omuntu position awabula abavubuka barakyali mu kategori y'abavubuka. Takyapiringira gye bali. So ngobere omuntu mama abakola zinniigi n'abana abayirigusa amabinanga ye ofundako n'ogamba owayo kimugwana. Okitegeera. Ne bano mu ggwanga Uganda President Museveni olw'ensonga lakijagala sagala mujjamu nti mu kwagala okutufuga ayina system gy'akozesa abafuzi bonna abatali popular gye bakozesa mu nsi zaabwe. Omanyi buli wobeeranga oli ku buyinike nti ekyaba kubinula naawe olina okubeera nga osalaga awakayima okubanga weesigaza wewaŋŋamya obukulembeze mu ngeri emu oba endala. Kati wano kyannaku nnyo nti President Museveni okuzimu kweza enkola kigenda kwegata nekyakusaasira nti akozesa system gye bayita patronage system. Patronage kyeki kwe kukozesa state resources n'emirimu egya state okubaako abantu b'ogi extendingira ogule loyalty yaabwe naye nga togibaweeredde ku merit wadde obusobozi kibaita patronage system kuba kupangisa buwagizi abantu nga baweebwa amasente bikutiya n'ebikutiya basuubizibwa n'okuweebwa bakube ekikono bamukubire ekikono ye nga tebali amukola ki
tewali amutuukako yeyo patronage system of government ya Museveni gyali okubeera nga akola n'olengera bino parish development model byonna byolabe byonna it is one of those extensions ezo zayagala okuba nga akola ki ng'akola mu patronage system ye so bakusaasira ne bajja mu mbeera eyo kuba tubala People Power Movement wetandika 2018 what President Museveni and his entourage kibasuubira bakibalowooza to counter that is to fetch okukima individuals abali mu kisaawe kya entertainment ne media eno babeere nga basobola okubanga bakaunteringan the People Power Movement ya Robert Kyagulanyi Center kati abo bakusaasira bajjira mu mix eyo President Museveni n'asuubira nti no balina amaanyi agayinza okustopinga movement eyo yali ezze tebalina wadde maanyi olaba ne gana amaanyi g'ogamba nti nno oba omuntu anyoddemoko katonto azinaaza okukamu n'agagamuka tebalinamu wadde n'olengera gana amaanyi gano nti osanyiridde enviiri kibaita kinetic energy ago agajjirako ago oteekako akapapula ne kanyira wee kati bakusasira tebagalina tebabangako nago because ekintu kye bali baagala okweŋŋanga tekyali kyakweŋŋanga Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine passe as an individual. It was a whole movement ey'abannayuganda abayitirivu ennyo abali mu bukadde n'obukadde abali mu kubeera nga banyigirizibwa olw'enfuga embi olwa policies embi eza gavumenti eno eriko kakati tewaliwo mbeera yonna bakusaasira abaweebwaga amamotoka ago gye bali bayinza kukawuntaringa mu kintu ekyo eri yali force eri ekyali force eri mu kubanga ejja it is coming oba walaba firimu ya seri ya Game of Thrones najaba bali bagamba winter is coming nga balabula abantu winter is coming mwegalire mukoleki so ekyali kijja teyali muntu neno force ya People Power Movement eyali ejja mu kaseera ako kyali kintu kirala kati ne bagezaako okuleeta abo balese kusaasira mbu agenda kwadvisinga president ku nsonga z'aba youth mu Kampala wano bamugaseeka obuchamani n'omugogwe wa ghetto simanyi balita envoy wa Museveni ku Ghetto Affair kwa Ghetto Affairs bamuwadde baleese oyo mukyalo oyo Swana Mwisa Mukama bamuleese yo yajjira kuki ntombuuza ndeka saagala kuddamu baleese awo bamusuuza no maaso oyo wa creatives eno maaso olwo bati bali emabega baleese mastones niba mu mmotoka basajja subi bamuwadde okitegedde n'alayininga ba Avengers bajje bennange essuubi ly'abantu bonna bashibaga ne yabajjayo gye babajja naye aga Katonda mu good nothing ever stopped this movement of thriving so n'abamalirako ssente nnyingi nnyo ssente ezalibadde zikola ebintu ebirala ebyaliyambye maybe because obunafu bwa gavumenti ebeerako obuseera obusinga bwerabika nnyo mu byetakoledde bantu nga teyina obikola kitwandisenga service delivery services ezo zirina okuba nga baba bannayuganda tuzisasulira wano mu kuwaayo emisolo tusasula emisolo nokujjako omusolo n'okaaba kati gwe nga alina business ti olina saluuni yo wa KCC azze ofunye trade license kubeerawo abaaki bonna nga wozisasula nga wozimanyi renti omuyitirivu ennyo nga ne landlord wamuggyako ezo eza tax omusolo ogwo ogw'okubeera n'ekizimbe biki byonna byogula byonna byoguze ebima byokozesa omusolo omuyitirivu gwenna mukasa gw'osasula singa oddawo n'ogucomputing ojja kukaaba amaziko ogambe ezo musente zikomawo ddi okitegeera so n'abantu abalala bannayuganda abali eyo abayitirivu ennyo oba aguze kibiriiti oba aguze sweet pepsi oba aguze ki gubeera musolo so sente ezo gavumenti ezitunoonako mu mbeera y'okutuggyako emisolo tugiteresa buteresa nga wogamba nti olina budget olina omukolo gw'embaga olina budget gye mu draftinze kuliko na buli kimu kyonna ofunye event organizer agenda okukolera omukolo katugeze oba ye Fenon events kati Fenon gitwale nga gavumenti okitegedde mugiwadde omulimu okutegeka omukolo gw'embaga gubere successful ebabuulidde beeyagala ekusolozeza ssente ogiwadde kati ne gavumenti yeeyo twagiwa social contract ebeere ng'etufuga wadde eno yo engeri gyefugamu n'engeri gyewamu birala sirabigyendamu olunaku era emirimu gye yajeewa yeewa emirimu naye ate mu kujeewa aye netusumbuwa tugiwe ki
tujiwa akasente tukolera emirimu negitujjamu ssente ezo nitujiwa twaliwo ssente ya Museveni awo ssente yona yaffe bagikuŋŋaanya wa era ebyo baddawo ne babalimba nti President Museveni ssente za Museveni yabeezaawo gundi ssente yaffe yamuwa musolo kyobalaba etuluma era njajjogerera nnyo kubanga nange njisasula okitegeera kakati ssente ezo Mwami Museveni zaali badde zikola ebintu bagamba nti bannaye mu ghetto oba mu Kampala wano bannakampala balina buzibu ki ABCD katubukoleko okitegeera naye bo kye bakola tikatufune embwa zaffe zibeere nga ziboggolera buli ayogera ku nsonga ezo buli ayogera ku kibi nga bamuyisaawo olumu tebakomyawo kubanga bataddemu abo bakanga baana sikeya cross abo bakusaasira ne badda ekyo kigaana nga bagamba sakyuli temumanyi tulondeyo abo ab'emimwa tubasibe okitegeera babudactinga abaana kiro emisana kati essaawa zino bakola misana yabuzaayo omuntu ne bakwata omuntu yamukuba emigongo enseeraba kati tebakyaswalira ddala kati awo wona singa abakoze biri yalina okubanga akola abatakyetaaga kubeera nga alina kupangisa bakusaasira we batyo bamuadvising ku nsonga za teriyo gavumenti nebeera yakatandika etaba na capacity kumanya bizibu by'abantu mbolina kufuna advisor ku advising tugenda okulaba baweereddwa emirimu egy'okuadvisinga ate bennyini ebali motoka abirira eno nti omukulembeze tumaze emyaka 2-3 tebamulaba kati bamuadvisinga bakyogera n'agamba nze muzeeyi simulaba in fact waliwo ne story yali etambulaawo kyatuwako ekiseera n'agala yeetege convoy ya muzeeyi agwemu wajulira story awo nawona kikulaga how bad this government is governing us owadde omuntu akuadvisinga akunonyeza myaka 2 myaka 3 gwe kenyini ogambye siwabulu oba amuadvisingira ku WhatsApp simanyi nti oba alina disappearing messages kitabiraba ne email obo kitegeera kakati bwe obuzibu bwe mbadde nkugamba nti obuzibu bwa kusaasira bwe tulimu essaawa zino buddayo ku mukulembeze yatukola bubi nnyo okubalowoosa nti bamaanyi abo bakusaasira naye nga tebalina maanyi gamu kati essaawa zino mukaluka naakawedde babadde luddawa wolowooza obo kitegeera tebalina maanyi wadde tebalina influence because ekyamaanyi kibeerawo nene influence waba alina numbers waki kivulu kyamusaze kubanga omusajja oyo ali mu kubanja emmotoka akugambye mu kavidiyo kempulidde nti yagenda aswame yatulana ku mulyango bwati ka box office nagamba aba musajja watu shewede saa musanvu mukazi najja amugamba ndowooza obirabye sheganyi kaninza kukolera ki you understand kati omuntu nga neba muwabasa bangamba mbo amabasa agaveeyo munde eyo mu state nga nene gati tukusasira goyinzo mu ebasa etegerekeka ebasa kibani bati abaganda gamba kiba kiri mu tukimanyiwa nyine kyo yasangamu awo obwettaano kirabika mama aba bali bagala mweyambuliramu kati omuwaza akikusasira ssente era ddala ng'oli eyo ogaye kusasira mu mwaka kadde okitegeera business yalina ey'ebizigo tumanyi kino kyeyabeera omukazi oyo siryerabira kyobulaba nti wabeera afunye ebizibu wadde nina omutima omusaasizi naye nzijukiramuko oba tokinaggukanga omukazi mujjukira mu kalulu ako ng'ali mu mmotoka ye n'atandika okubala ssente empitirivu n'akudaalira bannayuganda bwazikubako ne kumpi bwati oba President Museveni byatugulidde okitegeera kyegamba nti bannayuganda naffe wali tulina ekisa ekisaasira abantu naye waliwo omuntu afuna ebizibu n'otaagala kale kuzinira ku ntaanaye naye muli n'ogamba alhamdulillah mukama akimuge muli yekusaasira oyo yakinagguka n'avuma abaavu kale essaawa zino wabeera nga ali mu kukaaba nti amabanja gamuyinza simanyi alina amasavu ku lubuto alina amasavu simanyi kukasoma gavumenti lwaki ewa omuntu emmotoka ate neeremezaamu gavumenti ebeera okuwadde emmotoka n'engeri gyewaamu because muli nsuubira omuntu wabeera nga agwanidde ng'ali entitled kati nga olaba member parliament abo nti mu constitution balina privileges ezikola ki ezibaweebwa because babeera basaanidde n'abakozi ba gavumenti okusinziira ku hierarchy nti babeera basaanidde osobola okubeera ng'obawa naye ono engeri gyaweereddwa omulimu because nabadde ndaba ku interview ez'emabegaawo ya mwami Ssemujju in fact yali mu parliament nga ali mu kubuuza nti kusasira batya omulimu qualifications kubanga kujjako era qualification naye mbuno ro eyalina obba mu qualifications nti webi tukwaliko tini numbers za nawe ye mwami Museveni wate watukoze n'abatasaanidde ajja kukola ki ajja kubeera nga abawa
kitegeeza ne privileges ngeze z'emmotoka nabyo kitebibagwana at the end of the day at our own money at our own expense kituluma namukasa ne muddawo namugamba ntambi awana buwala nyedda ezo sente zaffe omuloka okugulira oyo omukazi emmotoka y'obukadde ebibiri nga sente ebadde ki kale bwatasobola gidyamu oba firuda bwatasobola gidyamu eyinza okukka firuda gijyamu tagidyamu ate lawumu pozi nga gyamusaza amasavu amasavu gali kirondooza nga bibiri ate bawaffe owebwe taleta ku ssente bawaffe oli owa yatuuka n'amwegaana ate noonaali kugamba omukyalo oyo nze ngezako okumusaasira Catherine era Catherine kyemanyi ondaba ngezako okusaasira naye probably situations nga zino zikuyigirize okubeera hambo waliwo omu ku bantu nze sagala NRM buli muntu akimanyi naye waliwo abantu abali mu NRM beholdinga dearly and with respect olaba omwami Ragadi oyo Ragadi simuwuliranga nako wadde Ragadi akinagguka Ragadi avuma abantu oba Ragadi avuma Bobi Wine oba avuma abagizi ba NUP oba akinenga buli kimu akirabye Ragadi kadi agiweereddwa nakikira NRM ku position erimu kuzamanyi mu Kampala ku bwa meya yali badde alina privileges okutuvuma buli lunaku naye omusajja yali very humble naye kusaasira bakakulaba bulabi wano jojjuzi n'otufuukira ekizibu n'ovuma buli omu n'obigula akabina kabina ke kabaluma tekali tulumye agenda n'akagira bwati n'anyeenya n'ayawuza nogamba ono kusaasira yasooka kuba n'akabina omusambi bitereka naye ntambi ono omusajja yagula kusaasira emmotoka lwaki tebakolerawo transfer there and then simanyi lwaki tebakola naye olumu abantu businesses bazikola mu agreements za mirundi mingi olumu waliwo abantu bakola business akwesizinga mukasa n'ebeera ya gentleman's agreement sometimes naye waliwo abajulizi abaliwo ne mubeera nga musobola okutradinga n'akwesiga okitegeera then gwe olwokuba nti no gobeera mufere n'omuyisaawo maybe neyo transaction oba nayo yaliwo nga nekusaasira tamanyi nti nemmotoka baagi red flagging nga naye tamanyi kubanga nyonyola abalabi ba Megatron red flagging emmotoka ate emmotoka yobeera nga ya gavumenti wano mu kugijja eri kusasula emisolo ebyo eyinza okuyitawo nga tesasudde ne bagamba nti eno ya mukungu okitegeera so omuntu anaaba agenda okuba nga agigula alina okuddayo emabega eri n'asasula emisolo byonna byonnaawo so eno nga bagimuwadde nga tegenda kutundibwa nga si kyamaguzi kyamuwaddemu naye agenda afunemu ssente bakikuwadde ovugemu kubanga emmotoka za gavumenti ezisinga ndozera omulimu guba gukuweddeko bagisika ne bakikola ki ne bazizaayo okitegeera nga roll gye bakuwadde oba eweddeko eri expired bazizaayo tolina kutunda kati nekyo wekyali naye era olwa ignorance yakusaasira teyakirowoozaako ye n'agamba omusajja yamulimba n'amugamba nze kino bakimpadde nga kirabo kyange era kiri mu mannya gange si ya gavumenti bakimpadde as a personal gift kitegeeza buli alina emmotoka ya gavumenti gwe bagiwa essaawa yonna obadde kimba osobola ogitunda ewwa tekisoboka bagitunde mu spare uzira bagitemetemu bagifala wanekawempe manyiwo wanekawempe so omusajja nga tasobola gitunda ngeri red flagged nga ugamba nti oguze ettaka neriko caveat okitegeera kati noono kusaasira so omusajja n'agula byoya byanswa era yagala kimu milioni 2 anazifuna kati oba ne sente zibiri bane mukama nga yakutoa siri nnyo omugaga kujajinga abantu milioni 2 baziteeka simanyi baali batwala ennyumba nzijukidde ebino naye nga byali munyeega ekiya ebiyitirivu waliwo yagambye mbu kusaasira mbu alabika yeeteeseza n'omwami oyo ng'ayagala kuddamu funa kasente kuva mu gavumenti abamumanyi be nabuuzizzaako bagamba si kituufu abamu be nabuuzizzaako ebagambye si kituufu like emmotoka bagisika bakola ki yali byakiyaayo biki ebiwe bityo nti kusasira yazannya ebyekiyaayo eri omusajja yali genuine omusajja atunda emmotoka ono ye muyimbi yono muyimbi kati nze nda promotingira bwereere wabanga ye muyimbi ntambi bannange n'abakazi yoyo omuyimbi mugenda kulya mwekye temweru
kyekyo tabanga ate omusajja aba yemuyimbi sijja gikola interview mukazi ye muyimbi si musajja ngafaananyemu ava peace naabulamu nnyo ssente okutuuka kwoli kali kaaka nnyo onaabulamu ssente tolaba ne wiigi gyayambadde eri sintetiki wogiyisizamu booti ka ayani webabukira omuliro n'omusana alina ogwegendereza ennyo alina gwelwamu eyinza okukwata omuliro madamu omusiimi simba omusiimi kinankole bampita naye kinankole so kusaasira bw'atyo promotinga bibiri muze mpaboto yange oyo muyimbi waffaze okimanyiira kupromotingira bwereere ntambi yewadde ewaabwe naawe oyagala kuyingira lisi ya bwereere ntambi agambye lila kyokka bambi abawuliriza emboozi ebadde part of the script si bituufu so kusaasira bw'atyo akomewo asasula ebyaddala tajja gumazambiro ayite amabina ge wano oba gaana asingayo nga webasingayo ensigo nga wogamba nti ensigo kunziza mu kuddukana bantu ayite amabina ge wano asasula essente obukadde 2 yagenzeewo ate singa amabina bagasinga nga wogamba nti ensigo kanaku zino bajugula oba live kati singa n'amabina bali bagagattako omusajja yabuuza Ssemuju to advise on what on bums asasula essente z'omusajja ajja ebyokukinagukka n'amabina tutakalaba ab'amabina singa bisambi biteekata tulinnya ku gundi ne kasitera mugaagala kyo kituufu ate kusasira yakula bulungi kimmami kifaanana bulungi kyayawula kifaanana bulungi ate kirina baby face ate kiyimba bulungi baby tekuomi simanyi face tekuomi wange I love you ayo mukazi ayimba kusasira ne kusasira ebibiri ebyo ngenda kufuna engeri otya njazi musasulirayo yafuna eza Zimbabwe milioni 2 eza Uganda eza Zimbabwe ze emitwalo nga 10 funa wilibaro noteekamu kusasira teweefiirayo toweefiirayo ye yalazeewa mame Kathe roza ali Canada bangambye ali Rwanda mame Kasaline ayita tugatta mangu simanyi wali mame Kathe ne mame Kathe bambi kibi yagambye nti waliwo omukyala gwe president gwe yamuwa ensonga zazikoleko naye omukyala buli bamukubira essimu naye agamba nti ensonga zikyali ku tebo ya waliwo abantu olumu okukulaga nti bakugoba naye nga mutunakubanga okitegeera okugende okyadde ewantu omwana akufukira omuzadde talina kyakola awoza oyo mamito bw'ati we batyo kumbe bakugoba dda kali ne kusaasira naye yagobwa dda kirabika yeetamu bamwetamu bagenda taliko bawandulula mpola ku jirikiti naye yo rigimu yonna bagikyawa nabo bennyini mundeke temumpa sente zaabwe batemumpa waliwo oyo mbadde nfuna meka waliwo n'oli nze president bawo okumulaba muleke muyimbire wano nga nawe omanya omusajja yali omusuutibwa bana abasajja you will never be part of them bava mu nsika 27 bemanyi n'abaana baabwe kati gw'ovudde wano namukasa bakujja eno kuleerwe eri mundeeba olowooze mu you are part of them ovume bannayuganda obakinagukireko olwoyizeyo ne ku bigambo byabwe kale gamba nogo mujja kiwulira omuku one by one bajja bakuba kibo buswanyi eri kusaasira yetegeka emigo kabina tugende washiba ne Sindi waliwo live yali awo ku TikTok ku champanya naye abaana bagasa obuwaya tuyiyiza obulamu naye Bruno Keblas kati champanya kibayita ng'ogamba nti kekasuwa kensigazza gayo yagasa obulamu champanya kekasuwa kabbuno kekasigazza bambi musajja wattu era bambi saagala wabeewa asumbuwa champanya namulaba atunda juisi champanya erina okusigalawo champanya must shine balina oba ne festival alijukira gundi muyiiya ani oli panda yakuba olimba lumu nkudi ali mundu kolamu festival guno mwaka gwa kusatu nkudi festival si nkudi mpere festival mwaka gwoku gwa kusatu niwana ku champanya era agenda kola festival champanya live oba champanya biki festival era abantu bajja kugenda basupporting Bruno ke muganda waffe munnaye baali okwo ne bakyaza Sindi
Cindy wazala wa Shiba. Shiba n'avaayo n'akola statement nti bamuwa obwambasada bw'amasanyalaze. Yavaako amasanyalaze. Nagamba bumeme. Ye musava nga namunswa. Leka naawe. Ajja. Naye gwe mulaba abantu banaani musava. Wow. Kyenjagala ku Cindy. Cindy aleese enzanya eri enkadde eya generation ye. N'agifeedinga mu generation ye eno. One, kuliko manyi teri ntalo mbi nga entalo mu music zeetaagisibwa. Naddala ng'oli strategic ng'osobola odduka commercializing olutalo olwo. Kati abayimbi ba generation eno njogera ku myaka abasandise 2015 mpaka 2025, 10 years ago. The way they are fighting is far different from the way the Cindy's fought back then. Bali bagendanga mu lutalo naye nga gye luggwera mu nsawo mane Bobby ne Bebe ne Chameleone. Ndi Bebe kulu abaali erimba ogopa DJs ewa e Kenya. Akubye oluyimba lwa mambo mingi ni mbaya. Akubye oluyimba lwa fitina nyimba za Luswahili. Ajja wano e Kampala wano. Chameleone naye wuya before kujja Kampala wuyo naye agenze Kenya naye akubye zi Mama Mia. Bazze bakyusiza landscape ya sound wa Uganda the generation. Basanzewo Bobby Wine naye kenyini yali amaze okuba akagoma 2 au 2 force yo ne tukatogera ku hits baku 97 18 ngabona bona bali mu strugglinga. Ne generation yaabwe etandikira kumubonna abasatu mu 12. Naye nga beesojja nenga mu kwesojja either it will be a song, it will be an album launch, it will be something mediocre nga bagenda kifunako olwo kitegeera. Aba basajja commercializing rivalries. Era in fact Kenya yona limpulira ku interview ba yali ya Nameless babuza ba Nameless mu ekyekya abalemesa because mwena matandikira kumu ba Red Sun because Red Sun ne Chameleone bakola oluyimba mu 98 baluyita bagaya terwali lwamaanyi nnyo naye babuuza Red Sun mu kyekya abaga like because Red Sun batuka ebiseera nga mu 2005 6 nikakuba akalimi nikakuba bana basajja bunga tebaleeta buleesi wali obusajja bya mutadu Dubai Tanzania bona batuka nikakuba bano babebe kulu nga beyongera bweyongezi waire ne Naziz baina necessary noise eyo bebe kulu ina ajegatako ne Red Sun bakola East African Bashment Crew ne batuka akaseera necessary noise ne amanye ne gake babebe kulu na jane badiga tudemu fe yabasatu Red Sun agenze bebe kulu nga abajumpinga nenga in terms of talent bali talented in fact nokusinga probably yabafe niba nabaffe bana abasatu bali balina zero eyo bali balina hustle nga bamanyi kibaito kola sente rivalries zawe zona bazikola ya Bobby Wine ne Bebe Cool climax yayo bakola batu climax ya radio and Wizo ne Bebe Cool ne bakola batu okitegera awo na they are cashing in kakati Cindy ayinza okubeera nga yeti yalina ntalo nyingi nnyo mu mweyo era because of abayimbi abakyala ebiseera they were soft ba Juliana Irene bayina utawula bwenga omanya abakyala ate buto so akuza mukyala munno ku meza tukole ya kabadika no tukole concert era byaberanga nga Cold Wars Irene Juliana tubyogere no mfa bakipike eno nenga bonedda banesimina ako buziru eno kameri Bobby Wine nga jakubira olimba oli wama nnyonyo oli amukubire katutumire ko Mr. Katala webityo akali Cindy was there watching ngabiraba nenga Cindy was a very yomu ku generation y'abakyale yali kati wa jeno Cindy aba awakeninga with okusosonkereza okwo obo ino pokinga Shiba mpokingo kati Shiba Yesu wa generation nyekyo bala bantu olutalo lwasoko I mean poking yasoko okujja bajigana bata yalina okusoko okujja Jeff Chiwanga kyalina Shiba ne bagana bata eyo Cindy nasuka nakola bumpata onaddayo nakomawo na poking tonsobola paka Shiba yasaka ambinga nibakola hiyo concert yali kololo nibafuna sente okirengera bali kye bakola olwo Cindy ya igniting wano nti woberanga oli wansi olino bako gososonkereza akuddemu like woberanga oli buli muntu alina kakasira ke waberera wansi nowoberanga gwe Chameleone noto akasira utukanga oli wansi gaweta gokupinga kuba Bobby Wine ekingumi okitegeera akuddize
mwambuke so Cindy yali wansi yes nga yetanga alina amasanyalaze shiba mukasera aka amasanyalaze byadala shiba yali anyina mangi ye jampa era shiba wakola statement eyo yes mutuufu yes but yes Cindy akulaga very strategic amanya ye wagenda okufuniramu tuempokinga shiba nemupokinga nemukuba anagadinga pakaddi ajagamba naye tugende twepime wali okitegera then before kwepima that is scammers the promoter ategeera nga Victoria University agenda kujja bateekemu gwe Cindy akuwa 10 shiba muwe 15 obe 2 whichever mukoleki kati that is the game Cindy jamanyi ajimanyi bulungi nnyo nti mu breed y'abayimbi abakyala abaliwo tewali ali mu kalibaye in terms of how a musical war or feud should be fought kali yes Cindy abaliko wano yes Cindy wabalina kyaya kati yagenze kuyisamba bana ba warafiki n'abagalamiza n'abakuba kiboko ku mabina mbafu nnyo ero genda okulaba nga nnaku 2-3 waliwo reactions mu bantu Cindy ye as a brand abakola ki abatambula wazula muno champanya live waliyo ekiriyo ajja kusaba request eyo ajjeko and she's Cindy ali babayita batya someone ngali omuntu ngali outspoken ngate tagenda kwetirira kubyayogedde nti ekyo bannange nadesitegeeza nagenza okulaba kaloka sita bali mu kumubuuza akati lwaki twakutte alien mu ngalo bannange nze nadesirowooza bwentyo nze bannange bugembe yabadde wali basobola kuyisaamu mukono nesikinadde bambi namuwadde halo kati omuyimbi wano okusurvivinga this male dominated chauvinistic industry you have to be unapologetic ngaba namawulire otherwise obera ngoli soft ensi teyagala munafu nze nkubuulira tebagala pa mbo ridingira ku sympathy paka ngaba tugamba nti abanange mukendezeeko olina okuba nga oli strategically unapologetic kyo kigambo ekituufu sigamba abantu kubeera nga bali anirule babere nga tebalina mpisa bikibi byonna but you be strategic nti wenkuba namukaso oluyi nfunamu ki ngenda genda mwetondere mwoyo kye mumwane wano ngenda kufunayo kino nakyo juze kye yakolanga akwata segwera genda nakeri after 2 days nagenda kubukedde neyegayirira naye nga akimanyi new vision yegenda kuba kamyoni yatwegayiridde bukedde kube amawulire gatali konfuga kube yaba atambula n'omuntu ali kalamoje kapiripiti abakola abategeera nti kamiliyoni atambula naye kakati bana abayimbi b'ennaku zino tugeza tulina entalo zetugezako okupika mu bayimbi abakyala naye nga bazitulekamu kituufu ogamba bannange noswala n'olutalo naswala ku bannambwayo ne bina aswadde yalugjemu endagenda yaawo naye wano nti I upload Cindy okubanga she's such a strategic fighter amanyala wagenda obera reaction ajja kukonawo yatuso okuwana wini yatuso okumubuuza nti nno tubulire abayimbi batano abakyasinza okuba cricket ovo yebadde namba emu naye nga ffena tukimanyi Shiba had better numbers, Reggie had better numbers, Kingsa had better numbers, and Winnie Nwaj had better numbers. But here the number n'abakami yo number 2 n'abali Nwaj oba number 3. In fact Shiba yakoze eki teyamutaddemu ng'akimanyi it is controversial itself nti abantu bajja kureactinga nedda Shiba yakusinga bikoze bitya awo wonna yabeera scoringa okitegeera kati kyatanudde Shiba gye yabadde n'agamba naye omukazi ono sebo ne mubataana abakyasinze okuba ovo tantadde nga I got better numbers than haye neye wa namba emu naye nga bamusinga bonna abo bonna yes because shows zonna naliyo zonna ezogerwako naliyo Winnie Nwaj natona woyisa kigere Reggie tunana wokiyisa obo kitegeera naye wadde namba emu so she knows how to quote controversy then okubeera nti nno abantu they react kuye naye nga yakivuddemu ate Cindy aina thick skin Cindy mugumu nnyo alimu yo era yaba basajja abali mtibaita mu University of Hard Knocks mugumu skin ye ne wo muvuma aleka de Cindy nekimuyambako nti hard technical ability eri waggulu togenda mujerega kuyima mutamanyi kuyima she knows she's a very kyasobola mujerega ko nyambala nanfaanana nani okufaana Cindy afaana bulungi
as per her age. She looks very beautiful. Yes. Ne Sophie natonga musinga byako. Nayambala wig ngeina gundi waneno ngezi. Cindy nayambala bigago bino bayiwa kukuba ebyetaayi. Nedda bambi. Cindy ina sense of style and fashion. It's fashion ichi. Posing anzala bifananye ebirala nenze ndaba ina sense of style and fashion. Tosola gamba muno bigago byayambala. Haina we yayambala kiwigi nga kiringa ebintu byakasolinga akaze nga kya gold was. Nedda bannaye. Ekyo yala kikoze Paris. Go achira mu bubi. Obaita tadde mu spule. Cindy ina sense of style and fashion. So yapokinze Shiba but in all reality era kino njagala nkyogere bwendi woteeka Shiba ne Cindy wano ku minzaani mu nsi muno buli muntu alina amaanyi ge wegali but abako n'obunafu ebukola ki webuli amaanyi ga Shiba era nali nkinyonnyola abantu wali Shiba is a hit machine yajja kukola a hit song in fact mu mwaka loza ng'oggyeko guno gwe twakayingiramu you were sure anti Shiba jabamu n'ennyimba ngezo nya solo ezize ne kolabo ngezo nga 3 kalenda ya weggwera nga Shiba ina ennyimba nga 8 ku 10 kalenda ya. So that is how big her discography is. Nti amange gali yawo. Then also in the performance she's one of the great performers we have in Uganda because she's a dance major amanyi okuzina kugamba wajja ku stage Shiba na okukweda kikanga 3 ovaawo buli second countings kigamanyi ga Shiba wegali. On the other hand obunafu bwa Shiba ne bubeera mu vocal ability ye nti technically ayinza batali gifted as Cindy. Cindy is naturally gifted mu ddoboozi lye okitegeera but ate obunafu bwa Cindy nti ye talina teyepushinze nnyo okufuna that hard hustle nga Shiba because she's talented. Abantu bonna abali talented bafunamu obuzibu obwo yamanya nti mulungi manyi era wemba muzo okumuyimusa kugamba mubeera muyina kikola ne wano omuntu nga your hard work ajamanya bana bagenda okunkolera kino bana bagenda okukola kino gundi kwasaganya kino gundi kwasaganya kino gundi kwasaganya kino tutambulire wamu. So vala bantu Shiba for the last 10 years she has been one of the most consistent East African artists in terms of their discography in terms of bookings in terms of endorsements bena nanga bigatanga ebyo bisatu nga ina commercial sense amukola commercial value amukola enyimba weziriwo ogenda ku radios ya toppinga charts ogenda mu discussions Shiba erinnya eri ibera ku mimwa gy'abantu tegenda kumuvaako okitegeera ogenda ku hard work beats talent definitely era nze wongamba ku bibiri nkyuzingeyo ku talent ne hard work. I will take talent I'll take hard work because tulina abayimbi bangi abalina talent abafiiriddeawo nga tebeefuddeko bajamalo waswa because they are talented but then you have to get out of your comfort zone. Abana ba Eddie Kenzo very hard working guy. Yes. Abana aba Gravity Omutojo highly hard working guy. Had Gravity been hard working n'emyaka ebiti yali gimaze mu industry. Najja nakuba ebijanjalo ne mubivuma nakuba olulala ne muvuma najja na pushing ogenda okulaba nga azimba ennyumba wa ebusaabala ina za apartment ye Shiba akaya ate Cindy bwali obunafu bwawo amanyi yes ila kitufu nga amanyi olwo omuntu okubanga amanyi naye nga tamanyi. Cindy, she is what she thinks she is, but that is not enough. Sometimes you have to push extra harder. Kata Shiba we abayitira kawo okitegeera nera kati Cindy wana realize nze nagamba you know what kumupokinga nomufumita campus twafitanga bana campus kusomero nga kulima nomufumita boti okupokinga mujje mu reaction yenu ntambulireko okitegeera. So yeah, Shiba mutuufu nti masanyalaze abalina mu omulimu gwa ambassador but also Cindy knows what she's doing. So mu bufunze osogamba Shiba is better than Cindy. No, they are all good. Buli mwana kyasinga ku munne kisinziira gwe kikyonoonya oboyagala nacho gift dowozi senekerevu you take Cindy naye nze obera nga nze ndi businessman nonya gwendeka mu sente njateka mu Shiba okitegeera because nja mujjamu kinene nnyo nja mupushinga obera nze Jeff Chiwa omugamba ku studio sawa munana gwa kiro jangu fifa maika wuno mwino kukuba bwe paba ajja jivuga akole ki ajje Cindy ajagamba indeke naku 3 alindeko you understand diplomatic lujja kuba Juliana alutekamu Juliana bamwako sente ku show Nansana nga bazimwade ku mobile ki money nabuuza ngenda performinga wa Nansana nagamba promoter njagala enchojje osoko ontwale yo ndabeyo yagendayo nagamba muganda we yali manager mudize sente zo mutele mu mutwala ameka
atanga I will not. Value yange kifaananyi kyange sojja performingira wano. Yes. Nagana. Okitegeera obeerayo abantu we batyo. Naye nga Spice wamukubirira essimu wona ajja kujja Sheba ajja kujja obeerayo abo ye nga hard work gravity yatuka ekiseera nga n'oba oyina emitwalo 5 nsanvu kakadde tagaana yajja kujja nga ne mulumba abeesabeesawo abakugambye n'akuŋŋaanya oyo mwana Wabbuyu era nze Wabbuyu nyinza okubeera nga music wa Wabbuyu gravity si music wange nyinza okuba nga mpuliriza but mwagalako kimu zeal resilience hard work ebyadda era respecting muwa neba musanze mugamba kisajja goli hard working nnyo yamanya obunafu bwe buli tebuli nnyo muliriko prowess nga ba GNL zamba basimanyi ba Navi yobani ajagata line mu ngera jazigattamu naye wana afate ground teri kisinga ekyo at the end of the day Sindi ne Shiba bayitayaringire saawa zino wano biki tugenda okupima tugenda okulaba nga elements ezisinga wobera ngo li music promoter ba entrepreneur unopangisiza omuyimbi ng'osayiniza omuyimbi ojja mugamba njagala olabe kariya ya Shiba nga wetambudde njagala obeera ekyo kati kwekyo kyennyini ku lutalo lwa Sindi okusosonkoleza munne Joey Landa yagambye Spice Diana talina kyamusinga naye kyamukuyimba muki amusinga she's better than Spice 100 times. Olaba minzani zezimu olaba gitubako minzani ya Shiba ne Spice olengera ddala nga byopima bipimika okitegeera kale no minzani ya mbizi oli mu kupima mbizi side eno ne kaliva okitegeera oli mu kumeasuringa oranges with mangoes you're comparing oranges to mangoes okitegeera oli discussions ezimu nti Bobby Wine Bebe Cool mu music musobola n'okuzibya obudde nga mucha ajowenga who is better oba kitegedde Eddie Kenzo saha you can aju unakuno luziba ne mugendo olwokubiri nga temuna bakukanya Shiba Sindi musobola genda back and forth ne mukomawo ne mukanya ne mutakanya ne babaga abanaye tugala we bala mulimu ze discussions ezo tubana zofe abanywamu koka whisky tukalira nnyo kwebyo ebintu who is better ne abasibula busibuze ku match anti banange mugende twagenda ngawo ku Garden City nze ne VJ Junior oyo wale ni bakwano bafu kati nze ne VJ Junior tetubera nko kusaidia mu kintu nga tugamba tuve ku mirimu tugetuwakane ngeri yanga debate gundi nga tuwakana mu covid omu nga tulina byakola nga baserikale bajja ne batugoba bantu bawayo kaawo mube okitegeera tuleke tukaya nemu kati waliwo kaya n'okumu Spice Diana Joey Landa otandika otya kugamba otandikira ku biki Joey Landa mukwano gwange Joey Landa mukwano gwange and she knows sina kibi kye mwagaliza ate era Spice Diana si mukwano gwange nnyo kuba nfunye nnyo obuzibu n'abawagizi babagala okunkubira mu mabaala naye sisobola kitwala personal kubeera nti no discussion eno weebereze mbere against her yona njiri mugenda kuyamira bamuleta yoyo mugaga Salomu butukola vaawo tukola genda banange kambuze kumukulera de sebo tobuza mbwa tobuze yo mbwa naawe ngasiya ate mukama waffe ogeze awali naawe beerawo siri bulungi onjo kyeyo sikaina yalinga kati bana ba TV zebatala baleeta bantu n'omudiri badde amuleese wano tugenda maliza tufunye emitwalo 5 naye bwezikwata wallahi bila sigenda tula mu interview tetumuteekayo tumuteeka private nga mulungi mama yambadde zino skati za hamu amabere gagwa leka mwana gwe mpola amabere gamala naawe lwakuba si manene ngaaga nina maddubudu oba ne kikala kinkubi ali ku kinkubi era kimmenya ne kikala kinkubi ekyeru naye akawala ka mulembe olaba wato tekalina namugaba bambi ne mama oba obugata abugjeewo
oyo omumanyi Sky n'amaani kuli kukiyo oba akagatta akajjeewa akomola tokalaba kanzijukiza akajjajja wange nga twagenderangamu okutubatiza tabanga musuubuzi ng'akambala n'ateeka ku boarding musuubuzi ng'asuubula amakkati asuubuza amakkati naye abulamu ssente olaba ayambadde ezo pini olaba twapika layika music wabula naye layika kyajja kirinamu ku ssente naye ono ayambadde pini za 200 tunafuna ku ssente banange Joviranda badde gamba mukwano gwange as opposed to Spice naye waliwo discussions ezimu nga you don't have to be biased okitegeera Joey wemba nzijukira mu bigambo byayogera ye yagamba asinga talent ye gye yayogerako nti Spice tagiwezako wadde quarter kiba kitegeeza nti bino ebyala akkiriza nti omuwala abimusinga togedde ku kintu kya hard work era mu ggwanga erya Uganda mbayimbi abakyala oba ogyeko Shiba mbalina hard work akaana ka Spice kalina hard work Spice vocally she's good ne vocally by the way Spice kind of doubles ka Spice very good ate Joviranda if a statement bakubanga evudde mu Nava Grey it carries water okitegeera bakubanga evudde mu Lilian Mbabazi it carries water because what is umtalina okumanya what is talent talent cheche kintu mukama kyakuwadde kiri naturally gifted to you nga kyokuwa kibayita head start ku banna abalala abalina okukozesa probably hard work and dedication kibayita talent yo tegulwa tekolwa ekuweebwa mu butonde nebagamba nti Lionel Messi mukama yamuwa omupiira ne waba avudde mu tulo bwati oba gawucho Ronaldinho de assess ne kati gwe wayine Rooney Carlos Tevez Didier Drogba mulina okukozesa ku maanyi n'emifundi okusurviving obulamu bw'omupiira lobadde wange Cristiano yali gifted but not as Messi but ate ali mu hard work yes oba kitegeera kakati ne wano ne webera talent yennyini Joey gyayogerako oteeka wano eddoboozi lya Joviranda n'eddoboozi lya Spice Diana noleeta Simon Cowell talina kyamaanyi kyayinza kusanga mu ddoboozi lya Joviranda kiri extra kulya Spice Diana yabadde ayina gamba Gloria Buji maybe abo baba kujja kaga abakujja kaga Gloria Buji nange Gloria Buji kinange musinga nange musinga sawa z'omukaaga ogwekiro ku kalowoozaako nange musinga n'ekikere takwata okitegeera naye Joey against Spice because biritu bikitamuunyamu Spice is ahead is better but even I also have a contention ku ddoboozi I've listened to Joey music but I cannot be my ears can't be soothed no gamba bannange nze Nava Grey ayimba oluyimba lwaninga omuloge nenvamu amasiga nga nduwuliriza enjala yali ennuma n'egenda oluyimba lwaloga ennyonta mulimu amaloboozi ago Juliana Kanyomozi nga nayimba kanyimbe amazima ddala nkimanyi era ddala nenkwatirawo Bayibuli ayuni namubiru nkuwa eki nengenderawo mukwano waliwo abayimbi nga eddoboozi likutuma okukola nga kyebakutuma mu luyimba olwo kikola eddoboozi liri heartfelt oliwulira wano nga likutteko mu Uganda si bangi nejjo bitaliimu Joviranda taliimu ngeri bano bana ba upcoming bwajjanga struggling because me nafunako ko butakanya n'oyo omwana era oba yalina omuyimbi gwayogera kote mugamba okyali upcoming nanyiga kati kyekiringa ku level kwali aba alina kubukira ba Gloria tosobola kwepima mbali nanyiga nanvuma naye nze mmanyi yatutera okwesanga era jabba munyiivu with my statements naye ate saagala kuwuddisa bampuliriza nabangoberera okitegeera Spice buli element eya musician eya artist agisinga Joviranda nebeera performance nekuba kuzina dancing okitegeera bino ebirala ebyekikyala they can discuss kyasinga ku Spice bere ndo ate ebere nzegenda nene Spice erya lyagogo nzegenda gayonka ddi dididit nzegenda gayonka ddi amabeere sigagala nze njagala bali music njagala kitone tukuwadde akazindaalo netukuwadde akazindaalo gwe Joey ogenda tuyimbira nnyimba ki Spice agenda tuyimbira nnyimba ki okitegeera nsawo ajja bayimbira koko manjamu lwe luliwa
waliwo akayimba ke yakola nga tuli mu senior 6 nga tukayimba nga tudde ewaka koko manjamu okitegeera so ebyaddala let us give people respect they deserve kituufu Spice are deserving respect ku bayimbi nga bajjobirana kituufu waliwo okkiriza waliwo abayimbi abamu ng'ovudde ku bino ebyokwagala okustriking ofuna okukola controversial statements gyotambule but waliwo abayimbi olumu bambi nga kwani akyogera nga deserving respect kizibu nnyo olaba omumbejja Mariam Ndagire n'oba oyagala mukolako kumufunirako kumwambukirako ebiseera yinza okukuba obuswanyi okitegeera nga deserving okumuwa ekitiibwa kye kyobola bala Cindy ajja kwatakinga bashiba tayinza kwatakinga ba Mariam Ndagire baba Sofia Nantongo tekisoboka balina we bali kakati ne ku Spice Shiba ne Spice basobola okweyisaamu bali mu liigi yemu ne Joey ku Spice muri nsubira ino ku kekeno mbanemba Avapeace alina bangane Avapeace amuyise ali ku speed kali mu kumuddukako abere no mba Gloria Buji ene Gloria yakulaga in terms of probably the comers Gloria is booked omwana oyo lwaki aganya okukola ate nga alinamu eddoboozi lye si mubi eddoboozi olumu bintu bingi by the way ebimaking an artist to be successful okitegeera ekisooka nagambye olina okubeera nga hard work omuteekanyi kyokubiri you know what to do mu kaseera ki okitegeera ekyokusatu osarawundingiddwa ttiimu kyekuliraanye ekwetoolodde era ekukolako omulimu ki abayimbi beekumirako nnyo abantu bano ne mulya mmira wammwe ne mubeera awo ne mugenda mu mabaala ne munywa walagi ne balya embizzi etayidde awo ne baddayo ewaka neebeerako omuntu nga ne waba muzaali wano muzaamanya nti ntambi ono wali tugenze mu bbaala nenaka video kengenda mukwata maybe nga asinkanye muyimbi munne wali kagende ku social media kakole ki kugamba nga buli omu alina value gyakola ki gyakwongerako brand baba bagisindike beeyongereze kuwaayoko so kyekifudde ba Spice okubeera mu liigi gye bali mu bashiba omwana bali bagamba gundi yamukwata mu DJ Roger ne Jeff what went wrong bangambye yazzeeyo wa Jeff Chiwa kyovola balabika video kenala bijjo nga ali ne Avapeace nga bali mu kukola yazzeeyo but obuzibu buli ku Jeff Chiwa sawa zino takyateekamu Jeff Chiwa now is a strategist into Johnny budget n'omuwa shigiza ne ava ya Johnny budget yes Johnny budget no ye muteste ate mwanjuzi kati ye ava sedaz ja bayina center ava ewaka they have money family ina kasente they have money yeah but era naye daba kubanga ina hard work Avapeace omwana oyo ina ataddemu amaanyi Rahma Pink tebawa Jeff Chiwa sani nezifa mujukira amanyi ga Rahma ga jana higa zafa so bayina bibatakola biri extra era nza omukuba ne sawa zino abaneyagaza n'ensanyuka ye ava yes ali very very dedicated amanye ekyokukola mu kaseera ki okitegeera noye bakavuma kasigala ate kayina discipline nze kana kasimako agenda kumalako era ava singo omubuuzo omuntu amu inspiring Shiba era luli yagamba Shiba ya inspiring kati wakwata hard work ya Shiba already kayina talent kagenda kukola kagenda kikude kali mu kukola kefuga omwaka buli kagwefuga neno katandise kakati Joey kikuleka ludda wanga wasooka wani ava mu industry kati Joey Randa be bajjajja ba upcoming nide kyo si kyange Joey Randa kyo si kyange kyono I want to be izolede yavuma kodda namanyira ayino okuddayo ku drawing board tekiri too late ayina okuddayo ku drawing board hopefully guno omukisa ogwokubiri gwa stint eyokubiri jazzeeyo wa Jeff Chiwa kansuubira agenda gikozesa much better naye abe n'empisa omanyi upcoming nga tolina mpisa but she's not upcoming agwawa she's an established artist okubala bayimbi batano n'omuteekako sisobola naye tekimugaana kubeera established tusembyeyo nambwayo otasewolereza mikwano gy'otambye oganya okukolera abantu bakoledde wali wonna wane wasembera obadde ino maliriza ne roundabout kamulekemu wadde era bagenda salamu kalira ayombe kati sina kyenziza
anyway tugende ku number wayo. Yes, nambwa yatuuse n'agamba baba wadde ebyapa so nayafunye ekike ne nambwa nafuna ekyegayaza. Yes. N'agamba bina baby kusonyiye. Saagala sente zo kusonyiye kulilla. Ndowooza singa obojjukira mwera ojja kumpita mulanzi. Nayogera wano nga tuli naawe. Naye mwankubira essimu nenjogera. Nenkugamba nti entalo ezimu mu bulamu bw'ensi tetulina wangula ntalo zonna. Never great fighters than Napoleon but Metternich. They lost some, they won some. Kabire Hitler utalo lwasabe olwamu ba Mussolini they won some, they lost some. Nenga bali batabazi ba amaanyi nnyo okitegeera. So ne wano ino lubadenga lutalo zabadenga ntalo olutalo olwali olukulu oluwangudde nambwayo oluwangudde olw'okumwami wo bikoze ebitabo byonna byonna eby'ettaka oluwangudde. Now this was a battle which you can let go. Okitegeera. Otherwise n'abantu abali ku side y'oluli oyinza ogenda obaluzinga mpola mpola nga bagamba naye asusse kino kisusse though mulinzikiriza nti ebigambo ebyamwogerwako byali bizito era byamukosa nga ye omuntu byamukosa naye sisuubira mbu nno byamukosa bye byali byakasooka okubala nga bamukosa mu ntabalo z'abadde alimu. And also for the facts we were given nti Suuna ye yamuwa ebigambo ebyo. So omuntu omutuufu ow'okunyigira yandibadde Suuna so si ki kirenga bye bagamba mbu nno don't kill the messenger, don't shoot the messenger. Yalese bulesi message bagimuwadde. Kakati ne mweno situation Bina yali messenger okitegeera. So okumwetikka kyali baddawo n'obunyiivu bwe buli. Yes, era nze ndaba buli justifiable okunyiiga naye ate wotakinga extra effort ogambe nti ogenda kumusuwinga oyagala biliyoni emu it becomes far-fetched olw'ensonga nti n'engeri gy'oyagala okugifunamu nga tugenze mu mateeka tojja kufuna kwaze nakunyonyola defamation teri kintu kyensomyi mu bulamu bwansi nga kikwata ku mulimu gwaffe. Media laws zonna omuli defamation omuli bino ebya libel bikoze bitya byonna mbimanyi nti era waliwo omusango ogujja neŋŋamba asaba ki nti bamudifeminze nentunulira gwe agamba nti bamudifeminze nemugamba ono wabanga yasoma amanyi kibaita defamation kyekitegeeza. Defamation kitegeeza nti statements zonjogeddeko zindeebudde mu bantu abategeera mu society nengenda okutunuliramuko enneeyisaayo gyobadde weeyisaamu mu public ng'ekitiibwa tokyasigazayo wadde zero gw'ovuma gw'owemula gw'okola ki byonna nga bifu nambwayo tagwamu eyo category nti ekitiibwa kibadde kiri wansi nti kibadde kibi yes abadde alina ekitiibwa kirungi naye ate eri element endala eya ssente eya biliyoni tebamalaga singa baali bawaddenga buli ssente singa abantu babeera singa mulimu abantu gwe bakola gendanga makooti kufunangayo biliyoni eyo kuba abantu bavumwa ne boogerwa naye element esinga obukulu ng'oyagala ssente musango gwa defamation yekayeka asobola okuzifunako yoyo era Bebekulu yabadde akinyonyolawo n'agamba yadagala ku byamuhanji Bebekulu n'agamba bangi abakyasibwa nze nja kuŋŋaanya fayiro kumwe babloga watuuka ekiseera nkukwate nga ye waabala omulebula naye wakati awo nga alinawo kidiru kyali mu kugoba waba alina kidiru kyali mu kugoba simanyi ne kimufa olw'ebyomwogeddeko awo okitegeera. So kooti olwo gireetera obujulizi obagambe namukasa ebigambo byanjogeddeko byankosezza nnyo byatuuse mu bantu ne business partners bange ku lwokutaano nalina meeting ngenda kufunirako obukadde 10 nga bagenda kumpa influencership oba contract naye nagenza okutuukayo eri nga MD wa company balina amawulire bagamba nti ekitiibwa kyange tekisobola kubeera nga kibeera gundi kisikingana partnership yaffe nabo ne banzijako ddiiru ne bagiwa mwami Kiwanuka olw'ebigambo byonna Mukasa bye yanjogeddeko yanfiirizza ssente era bannange gundi ziizino minutes ziizino gundi ziizino appointment ya gundi yiino ziizino contracts bali bagimperezaako konge nga ssente bazikwotingamu nti ziizino bwebityo obujulizi obwo naye togenda kera bukezi nkya odimaninga biliyoni kuki bagikufiiriza batya reputation ye edyamu biliyoni ddala otya qualify that statement to this honorable court okitegeera otandike kyotandika kibakubamu ebituli nagambye cases za defamation mu Uganda zisukka zenaka covering ko zisukka 20 naye zakawiningeko ziri 6 for the last 20 years
ziringa mukaaga president alina munga 3 why a fountain of honor ne kakati gwe kibirige overi muze yanjogeddeko bwati nyagala billion omanyi nawe efaanana mukwano so ne kwa account yote kusula nkwadde so ntambi era ku nsonga eyo yennyini gundi yabadde mu kooti Muhanji yageze nawoza naye King Saa yamugambe jangu kuwe kyambalo kya Nuupu abeeri bakooye yebo yakirabidde yagambe Muhanji jangu Alex Muhanji jangu kuwe kyambalo kya Nuupu abeeri bakooye dda kati bali mukozesa ono bakugobe yebo ati bwe yakirabye King Saa kyemwagalako is someone ali funny nnyo ali very sarcastic mu situations ze naye zikulaga ekintu ekinene mu kubeera nti nali asakanya ali sarcastic zikulaga muze ofunamu ekifaananyi ekinene ebyaddala nti otunulira Alex ne Bebe n'ensonga lwaki mu musango guno era nabadde nini Alex kulokusatu twesinkanyawo n'agamba ntambi lwaki onkuba manyi tulina obuzibu nti these personalities are newsmakers bo balowooza oba nti wobeera mukwano gwe nti oba wagula mutwe gwe fe omulimu gwe tuli oguba gwa kuanalyzinga olw'ensonga nti audience eri eyo naye esengeka tugenda kujoyogera ebintu nti webito olw'okuba nti no mukwano gwo kati gwe oba wetadde on the line okutwalira mu bajokers I'm not a joker we manzo okuanalyzing kyola mu nsonga ya Joiranda wadde mukwano gwange I said as is okitegeera olw'omulimu gwe tukola that is how professional I am n'oba mukwano gwange ensonga nga oli ku wrong side yakijjayo but respectively naye abantu abo bakuteekako ekyo ekintu babaagala fuge akube obeere mu nkwawo otambule ogane okubeera nga okozesa mutwe nye nkozesa mutwe gwange you will like me for that or you will go because of that era Muhanji ne mugamba Muhanji wakoze situation entuufu ne bagikoze leeti nti otwagenda mu kooti ku lunaku olwokusatu macha balawyers ba Muhanji nga basaba kooti babaweyo weeks 2 ensonga bazigonjole wabweru wa kooti something he had to do before going to court before even Bebe Cool instructed his lawyers to lodge in a case against him. Bebe Cool wadde musajja wa matanta enseno nekimanyi he is big size unapologetically is musajja wa malala nnyo yetwalira wano waggulu bwati and kyalina okukola because he's big size akikoleredde for years yes. Bebe Cool is one of those few artists and personalities in Uganda who know how a star should be like and how they should be treated. Abala abeerawo beekomoma abeerawo ne Bebe Cool wasajjawo ensasagge ebeerawo notegere ogusajja nno weeguli awo n'oba togwagala ye Bebe Cool oyo akimanyi so omuntu nga Bebe Cool ng'oludde naye gwe Muhanji for 15 years or 10 olina okumanya the personality you're dealing with olina omumanya unless nga teyali mukwano gwe nga wa cleaning but oba omumanyi omanya nti omuntu bwati egoye erina okubeera massaged mu situations bweziti tomudeyaringa kubanga ye ajja kwagala okuwangula tajja kukkiriza kuluzinga gwe kkiriza obeere weak apart kkiriza obeere inferior gwe mwe obutaba kwetonda olumuteba na apology mwogerezeganya yes you clarify nzero biseera ebisinga you don't apologize I clarify I make clarity kati abantu abasinga balowooza clarity ebeera apology because teri muntu mu butonde bwansi anyumirwa kwetonda ng'ogyeko kwezi ndekani yetonde nga yetonda yabadde abuuza akatambi nga yetonda kati mu butonde bwaffe olwa egozi zaffe titwagala kwetonda ebyaddala buli muntu alina ego ye n'obeera oli munafu otya twalyagadde kwetonda kyobalaba mu luzungu mulimu ekigambo nti oba sorry is enough akagambo ka sorry ako gunsinza ali wabitono okitegeera ate naali wakingoma zogamba gunsinza naye bagenda okigereesa nga ebyaddala teri muntu agala kukkiriza nti gumusinza abaganda ne bagereesa nti ali wabitono Alex Muhanji yalina kweteekamu kaaba katuliki gusinze gusingidde ddala okitegeera
so kyeyalikoze muyo situation yeyaliwo but kuva ku wadi go agenze ku exa awandiise ekisajja gwe tubula abantu bakwagala leero nkirabye omusajja ayagala ego yebere masajidi ate oli mumuteeka mu bintu ebyo kati Bebe Cool yawulira nga ensoloso zimutambula mu mutwe agambe akasajja kakawala tangakoledde ki n'asooka n'asirika mu matanta ga Bebe Cool nga mumumanyi n'amira era Bebe Cool's composure mwene embeera ndi ku side ya Bebe Cool he kept his composure omusajja n'awandiika ebyo n'asirika n'agenda ku live ya champanya n'ayogera biyitirivu abiwandika bwabijjayo omusajja negusirika bambi paka omusajja nga yalemezaamu kooli sigenda kufana biyenje nga nina dduumu baloyazi bange baabo bakwasaganye music ebiyiye byange otubuulire ebitabo ebituuka ku platform zo nga twakkaanya tugere tukebere accounts zo eza YouTube osasulwa mmeka ku biyiye byange tugabaniraawo okitegeera osasulwa mmeka ku NTV wali eraga ebintu ebyo nfuneko omutemwa gwange ebintu weebityo okitegeera so mulimbirivinga nti ensonga ezo tezali tusaawo naye abaganda bagamba nti eryokanga n'etonya etulaba ensiisira zenkanya emyoyo kubanga situation ya Bebe Cool ne Muwangi ng'ekwatagana ku biyiiye ebigenda ku platforms ez'enjawulo kigenda kuyamba okusolvinga the future victims nga Bebe bagenda okujja okclaiminga kuba ye Muhangi ye yagambye obana bati bakkanyiza nga Bebe Cool takkiriza bugende maaso court esalewo so court kyene esalawo kyonna is going to set a precedent era Muhangi alina making sure nti awangula otherwise if he loses ku Bebe Cool next he will see on his door will be another artist will be a comedian jaye atonsa sule so naye ate singa kinajja mu favor ye nti nno munnange court mulaba napangisa mozo ono nti ebintu ebinakolebwa wona binakubeera property yange okitegeera era twasayininga wano nga bakebera mu contract omanyi mu mateeka mulimu ebintu ebitekiniko osobola okujja n'ogamba Bebe Cool's performance is property of comedy store ne mu contract eyo because waliyo copyright and the neighboring rights kangenda kuwa example waliyo neighboring rights waliyo mechanical rights waliyo performance rights nti omuyimbi nga nwajo ava mu Swang Avenue essaawa zino ayinza obutasobola kujjamu sente mu nnyimba ezo lubeerera because zaali za songs ninga ate alina right okuziperforminga tubata performance rights ndasobola oziperforminga wadasobola kuzikozesa muno oba koke muwemu sente zikozese mu wako oba firimu muwemu nga tekisoboka nga songs yenna nnyini ninga ate alina rights endala ezisigalayo kakati ne Bebe Cool naye alina rights zizenga ye endala eziri ku neighboring rights eza mechanic endala kandi zo mwaziteesaako mweno contract nti nedda nti Muhangi yayogedde statement ninga bannaye nti comedy store ne waliwo ekintu ekinene wali kyetuwandiikako nti byonna ebifaananyi ebikubira wano byaffe muntu kyajja nga ayagala kwetegereza biwandikiddwa ku bisenge ekiraawo era abantu babenyweredde era waliwo n'abalala balina okwerinda guyinza konfunemuko ku ssente n'erinnya mujja kunda nina TV gye ngenda okusuubira mubeera muli mu bbaala oline kamami najja nakuteeka mu kikamera tamanyi oba oli mu kukusa munyago oba yeweewaka akutaddemu tomuwadde right yabizanya ku TV yaabo nja suwinga ngenda konfunemu kasente mukwano nja basuwinga kyantuuseko ku lwokusatu tobetondera so Alex yalina okwetondera omusajja but nga womanyi abasajja n'abasajja olumu kuba kwagala kweragako lyanyi esajja naye kati yalitegedde nti Bebe Cool kyamaanyi tobalaba yagambye nti tuteese yakitegedde ki big size kyamaanyi yategedde enjovu ebbiri we zirwanira otegeera tibadde oli munyankole naye kino ekiganda kino kisali kirina influence and advantage sali yandisinga Muhangi for the first time kuno omusango omuganda agenda kusinga ku munyankole ku mukiga Muhangi bandi musinga ate nga yowana gamba no we don't want to be tribal
but nze ntambya wenjovu sigenda va mu wenchi masali yefe tuba kumukusali sali tuli mabegawo kirabika kitafa bagenda ne mukabaka birthday lwani abaganda tetulanise sali era tusingise omulenzi atandike kwetondera kabaka atukikiridde yewuya amanyi okuyimba tebeko tuli mabegawo tukwatire omukigono omunyenye yes tulabe nti sali awangula muhandi olonna mukasa nange natwala ngende waffe eri ebusiro gye wali obutaka bwaffe ngambe bannange owegundi ayizi obuganda buladi owenkima ayizi tambira mulanga munno waaki okoye bannange tunyuse